Kali mugamba girete mwebalo okujja. Mukola Kali banenzanisa okubala. Amapera wine kwali kwe nyirinyini. Kama 10 lita za mafuta. Pick up. Kasa kukolere oganti tekakora bampimira ku tanka ya mafuta bembanga sikijuza ngako funtaka zira kinjijuza mbanjagala kupimira konti ogenze entebe ne ejjudde n'okomawo ogyeko eri enywedde ki n'ensikyusawo ati ozeeyo nga nkateeseemu enywedde ki naye sikugamba nti sodamu okunywa osobola n'okunywa kata bwa booda bakakozi naye banywa 5 nikakagula kati tesimukana kyobona bati nkateekayo obwere mba njagala obudde bwonna kabenga ne bwona oteekayo lita emu nti wano mpima mita 3 nekaba nti ne bwona oteekamu amafuta ga 5 kaba katudde mu mafuta yensonga lwaki olaba mpima tanka kyobola kati kagende mu motoka nnene Sinotrucks kuba bambanyi nti era bwe nakateeka tewa Sinotrucks nsobola kugenda kunywa 5 so mbasigamba nti buli lwonywa nga bwoganywa neze wali kyemba okufa kulaga nti kakendeezezza kyensinga okufa wali ogamba nti mbangezesa laki nasooka okukola kufuna amakampuni agamu nengakolera POC proof of concept jankoma okusala ekikka era percentage nzikuwa buli wensala ekikka bweziti mbansa za mafuta lita bwe bakola proof of concept kitegedde Wala 25 emitwalo 5 gyakuteeka mu lubajifu sasa. The price naye kati gwali in problem zibuzibu. Right? Kana kuma kakola emyaka 10. Naye kasobola ogenda mu 15 zeko wa 10. Nze bwe kasobola ogenda mu 15. Ate oli wadde mboga nti n'emmotoka genda gituna nkajjamu. Okajjamu. Ate bwe mmotoka kasaabu tolina kyogamba tugenda kasaabisinga. Wagarati yange ya myaka okajjamu n'okateeka mu mpenda kati gwe oba yagala gula motoka lero myaka 3 talina obudde bwange ng'ozza muli ekusingiza kumala budde bwo nga tolina kyokola oba tolina kyoseebuza ofisi yange eri ku Lubaga Road wali otuuka ku Ngalabe wali ngodda onoga ku Red Cross opposite Red Cross wennyini ng'olaba akapanda Supertech. Yese butulabye onyonyola ebikwatagana ku kantu ako bakayita batya akantu ndo bakayita Supertech technology. Okay, yes, so bakusaba bakayita Supertech nenga tuko mtikambo super technology. Okay, yes. Kayamba katya mo akantu kano kakendeeza okufuumuka kwa mmolokayo by 8% sinana kati lwenkendeeza omukka nga pasente gye mbansaze ku mafuta kubanga omukka gulaba ogufuuwa emabega ku mmoloka ge mafuta agatayidde kyekiri kyegamba nti mu lunyanja bekyabula optimizing combustion akantu kano kakozesa waves nekwoza amafuta enkola y'akantu akantu kano twakayita Supertech nga kiba mu kigambo super technology. Lwaki tugamba nti super technology nti kakendeeza enfuuwa y'omukka ey'ekidduka kyo kagisala ba 80%. Sigamba mmoloka yo tekagisala ba 80% nga yamaze okufa rings era mmoloka kimanye nti muzivuga naye nasigala zifuuwa kati era bwe mba nyeera okukateekamu nsooka n'empima omukka gw'ofuuwa kuba ekiba ekipima nkirina ekya petrol ne diesel. Okufulumya omukka olaba akantu kano
kasala enfulume y'omukka ya morokayo sigamba moroka eyafa rings nga zaggwako naye enfuwa ya morokayo kakisala ebitundu 8 ku 10 era omukka ogwo ng'ogufulumya mala gupima ng'ofulumya nga sinnakateekamu nekulaga nti ofulumya omukka 10 oba 12 bwe nkateekamu era nenziramu nempima ebyuma ebipima mbirira wano ku diesel ne petrol kaakati buli percentage gyensala ey'omukka era kwenva nesala amafuta nti amafuta go ngasala by 12% nga nsala omukka 8 kati bwoba ogasegasemu osobola okumala buli lwensala 10% eya gas kati akantu ako kayamba kati omuvuzi w'ekidduka bwe kakuyimbira wano weetaaga ekibuga ekiri smart tu bwoba okekkereza amafuta by 12% njagala okibale nti obadde omya amafuta ga 2,000 olugendo lw'otambula kati gusalako 12%. wewaba abamu nga bagambye nti gasala ne katoka ne ku 20% oba abaana bagamba 25 naye nze nkuwa ezi 12 lwansonga njagala nsigale mu safe zone bemala okuteekera bwe bagamba nti owaayi nze ate akange kasaze 30% naye watugamba 12 nase mbagamba awuze ndi safe nakugamba 12 kasaza 3 kwegamba omuvuzi w'ekidduka akamuyamba okekkereza amafuta gakozesa ate n'ayonja obutondi kubanga ekikulu Ssaabasajja kyatugamba bulijjo tusimbe emiti tulongoose obutondi kati ffe twongeddeko ettaffaali nga tugamba Ssaabasajja baba tugamba kusiiba miti naye nga tugifuuyira erika katuyiye amagezi agakendeeza erika eyo gatuma ate kufiira miti gye twasiigamba kiri kibayita pollution exactly buli lwopollutinga oba oyonoona obutonde bw'ensi ng'ate Ssaabasajja lubeerera atugamba bannange musimbe emiti kati ffe twongera kuwongeza ettaffaali tugamba ate n'emmoroka nazo zitutta n'omwaka katugusale era naasiima olunaku lwe naafuna akaddi mukwata dda mulakkiriza antwale ewa Ssaabasajja muteeremu akuuma ako kuba akakenkalina akagula dda akasenkagula weddamula yekka gasangamba nti nkutwala ntya akukoze nakagula ddaga ka Ssaabasajja lyetaffaali eryange linteekayo ne Ssaabasajja neye ebirimu akasero akuuma kakasobola okukekeza ate era nga kalwanyisa kakuuma obutonde emmotoka eba tefuuwa mukka kyesinga okufa yes naye nga obutonde mbulwaniridde ate nga akekkereza n'amafuta Ssaabasajja kati musangibwawa tusangibwa ku Lubaga Road mu maaso ga Red Cross awo kakalina akaliwo ojja kulaba akapande akali ku Supertech kakozesa ku bidduka bya mitendera ki akantu kano kagenda kakyuka size buli tanga gy'okoma okuba nti tanga waliwo akatandikira ku lita emu paka ku lita 4 kekano kenkutte ate bugenda bukyuka okuva ku 4 ate bugenda ate kekookubiri itwalise bba ako kakola muki kakati kano kakola ku tanka eziva ku lita za 40 right nekakoma ku 8 kakati ate nikubaako akala akaddako akasimbula mu 8 kagenda mu biroole kati nga bino byomulaba wano bitraka ate newobayo akalala era akadda ku kano so kisinzira ku mafuta gonywa obungi ate sigamba nti buli okateekamu tolina kunywa bungi bw'amafuta ago nze kuteekeramu kubanga olumajja kwetaaga olugendo nga luwanvu ng'ogenda kunywa fulutaaga naye kati weewuza ababooda banywa amafuta gaabwe ga 5 ate kano kakolamu kitegeeza nowakamotoka akatono sikugamba nti toddamu okunywa amafuta nga tojjuzza nedda akuuma kano tekalina bulabe tekakula ku mmoroka bwonna nti oba kasaze supiidi nti oba kakirina okubanga tekalina we kasibwa nti kagenda ku luseka olutwala amafuta katuula mu tanka yes sigamba nti kaliyo walaba kagenda nti oba nkateekamu enjeri mu tanka wokka era okukasaamu ntendeka abakateekamu nti saagala lwekuyabigee nti kwata ogende bakuteeremu mba njagala bakateekemu ukakasenti kakola kati ebitundu bya Uganda musangibwa mu bimeka lwakuba nti wano twakatandika okwetuumya esinga kati yena naye ng'akuuma kano kakola mu nsi 74 tugenda mu ya 75 era mu ndaku ntono nnyo nteekateeka okusala ensalo ngende e Rwanda ngende e Congo weero yonna teritole yange baagimpa yes kati yanze se kati ayagala okukafuna kakola atya
omuntu ayagala okufuna akantu kano kati tukyali ku lubagano tukyakola entegeka yonna okulaba tukwatagana ne banka Centenary njagala nnyo lwansonga bagiyita Rural Development Bank kakala okuba essimu ogambe nti lwasaalira oddawa badagala obuuza ebikwata ku Supertech bakunnyonnyole. Okay, kati ze contract zino na Centenary banka ya Centenary tukyali mu nteesaganya ne banka ya Centenary tulenda proposal twaziteekayo abantu bwe baatuwa tukole proof of concept. Concept tukoze era nebuwandiike tubulina mu bantu okulaga nti tutunda tukola Centenary era ne Centenary enyo twagiteekeramu mashini tutunda tukola. Tenezikana tuli wano Mulanga tuli wano mwoleso gwa Buganda lubiri by'Emmengo wano bano bazze kwolesa kuma kakekereza mafuta akateeka mu tanka twadde twogeramu nabo wano mu lubiri Emmengo.